Ali mapale. Ali. Labo omutwe. Katonda wange. Lero nayongedde okukakasa nti Museveni takozesa bantu bagezi akozesa basiru bokka kati labona wabadde olowooza ogenda twekweka mu pakadde kwogwa omutwe ntetwandi kutegedde naye obutamanya kyoyagala ku nsi kuno kintu kibi nnyo n'omululu kintu kibi kale omukulembeze abadde mukwano gwo ne bannange naye kati essaawa zino yeggwe mwogezi wa gavumenti ya Museveni yegwa abadifendinga buli kimu yegwa abogerera bibatekeddwa okwogera gwa abyogera omuntu eyayita wenkyukakyuka osobola okwebaza gavumenti ya Museveni kye bakoze nga bakoze bino ng'oyebaza bino bannayuganda baagala mu mbeera bweti kisajja gwe gwabadde atunoonya ebbanga lyonna wano e South Africa ng'oyagala batukwate wabula byaganye kati obusungu olina bungi era abantu b'enkyukakyuka bafudde wano e South Africa gwe kati ogenda kakasa nti tuli threat Mbu ye Ali Mawale gwe bagamba akusinziira ku ono yagambye nti yabadde omuti omukulu nga ye ekirowoozo kye mbu yali ayagala kuwaayo Half London ne Bumalukiseka nti oluvannyuma lwa Half London ne Bumalukiseka okubanga tebajjira ku nnyonyi eyo era tebanatuuka Uganda mbu kyamukola bubi mbu era kyeva olaba yavaayo n'abanga ayogera amafuukuule. Awo tuvuddewo tugendeko ku nsonga y'abaana abali ekyankwanzi era ng'essaawa ya kakati munnange bakuba engalo ebitooke ne bigwa era oyinza okwebuuza babala kaki naye nga ge gali ku ground kakati ono avuddeyo okubategeeza mu embaata mmwe nti ebintu ebyabagoba mu Uganda ne bibatwala South Africa tebikyukanga byeyongerera ddala okuba ebibi muli awo mukuba gudiikudde mulowooza mbukagutandika omulembe omutemu yabalumiriddwa nedda mukwano talina bye yabalumiriddwa n'omulundi n'ogumu era kyonna kye yakoze yakikoze in his favor omusimbi ogutokomoka gwasabidde kummwawo togumanyi na muwendo naye anyway obudde bukyaliwo bwemba mukomyewo nga mukomyewo wakatubaniriza mu Uganda tukyalwana okulaba nti no twejjako embeera embi kakati njagala mukitegeere era mukoppa aba South Africa kye bakoze ekyokubeera nti no balwanirira ensi yaabwe nemmwe mutandika okulwanirira ensi yammwe nemmwe mulwanirira ensi yammwe ebeere ennungi mulekerawo okugenda nga mubungeetera amawanga g'abalala mwegatte ku bantu abasitula eddoboozi lyabwe okusobola okutereeza eggwanga lyabwe wabula bwe munaalowooza nti mwe ebizibu bwe binajja mujja kuddukanga buddusi ebizibu bijje mudduke buddusi mwekweke wansi w'ekitanda tebigenda kuggwawo n'abazzukulu bammwe bagenda kusanga ebizibu ebitulwanya si byakubeera nti nomugenda kufuuka muyaga mudduke mwerabira gye muvudde kati bwe mwadduka ne mugenda mu South Africa ne mwerabira Uganda ne mulowooza nti muteredde temukomyewo Uganda ng'embeera yeeyongera kubeera mbi nnyo nnyini ddala obudde bukyaliwo bw'okwetereeza muddemu amagezi tetukyayagala bantu basirusiru mu ggwanga muddemu amagezi mutegeere ekyokukola obudde bukyaliwo kansubire nti nno kye mulabye South Africa kibawadde ekyokuyiga era mugenda kukireeta mu Uganda tusobole okulaba nti twenunula temugombe bugambe nti batugobye South batulemeseza ebintu byaffe bali bannansi bayo bali mu kulwanirira nsi yaabwe kyekyetaagisa mu Uganda naffe okufuna eddembe n'ebbeetu n'okubeera nti nno tweyagalira mu ggwanga lyaffe njagala okubategeeza ebikolobero byonna ekibba mataka muno muyinza obba we mwagendera mwaleka tebatugoba ku mataka njagala okubategeeza kati n'amataka bagatugobako mwe muyinza obba mulowooza nti olwokuba nti nno mwavudde South Africa nga Museveni yabajjeeyo mbu mugenda kufuna akalungi mukwanaawo we bikoma era y'okubateeka mu mawulire anoonya simpase mu ggwanga lyattu Uganda yamubula njagala okubategeeza buli munnayuganda yenna awangalira mu ggwanga lyattu Uganda amanye obubi bw'akasajja ke engeri gye katuusizzaako eggwanga lyaffe essaawa ya leero ali mu kubakozesa era nga yenkola y'okuviira ddala mu 1900 omutima gwe gwakukozesa bukozesa bantu ye kufuna by'ayagala ekyokubajja South Africa tekitegeeza nti yabadde abeetaaga nnyo olw'ensonga akola kaweefube bwakutugoba mu ggwanga lyattu Uganda osobola kuŋŋamba nti Museveni yabataddeko obulumi era mbu yabalumiriddwa nnyo okubajja South Africa mbu abaagala nnyo bannansi ye ng'akola kaweefube bwakugoba bantu mu ggwanga lyattu Uganda era awulira bulungi nnyo ng'abaana bakeera ku makya ne bakwata engugu zaabwe ne boolekera mu mawanga amalala okugenda okutandika okubonaabonera eyo ekyessala gy'asinga okusaba kuzza mirambo njagala okubategeeza ebigambo bino wammanga kagutandika omulembe omutemu tabaagalangako talibaagala era talibaagala essaawa ya leero ekiri mu Uganda kye tulina ekintu kimu kye twetaaga okugoba mu ggwanga lyattu Uganda ye kagutandikwa mulembe omutemu ebizibu ebyabaddusa mu Uganda ennaku eyabaddusa egenda kuddamu ebalume anti kakati mwakomyewo temulina na kye mulina amaaso tugenda gabateekako
Golowooza kagutandikwa mulembe omutemu agenda kubawa emmere ya nnaku mmeka? Olowooza kagutandikwa mulembe omutemu agenda bafunira w'okusula? Nga n'abantu be tulina abazze nga bagoba ku mataka gaabwe tebafunanga waakusula. Nyongera okubategeeza mugenda kwongera okukaaba. Okuva e South Africa tekitegeeza nti no mwavudde mbusemanya mujje Uganda mbu mwawonye bulamu na kufa. Teriyo geyene singa Uganda mu nsi muno. Njagala nkutegeeza ebigambo bino wammanga. Kakati sawa yakwebereramu mwegattirewo ku musinde ogwolekera okulaba nti no gugoba kagutandikwa mulembe omutemu kubanga kye kizibu ky'eggwanga. Otherwise sagala kulaba nga mwemalamu magezi nakwewebula kitiibwa nakulowooza nti nno ekyabagoba mu Uganda kati mbu kyatereera. Mbukati mukomyewo mbwe eggwanga ligenda kubeera ng'ate munange libanyumira. Bannange terigenda kubanyumira era tulinze few moments later nga mugezaako okutuleekanira nti South Africa it was okay. Twandibadde tusigalayo afazali ne tufa than okubeera mu geyene ey'oku nsi. Ngaba South Africa we bakola kaweefuka okutereeza ensi yaabwe n'okugezaako okulaba nti nno bagoba abantu be basuubira nti ate be basapootinga gavumenti eri mu kubalumya nammwe kennyini bwe muyina okukola. Mulina abanyarwanda abajja mu nsi yammwe Uganda abaji balemesa mudduke mugende mu nsi endala mutandike okubundabundira eyo mutuuke n'okugobwa nga temulina ke mulina. Emyaka gyonna gye mukoledde akafukunya ebyo Museveni byayagalira ddala era musanyufu nnyo olw'okubeera nti nomwakomyewo tewali ke mulina. Mulina okukimanya nti namwe mulina okutandika omusinde ogw'okuddamu amagezi mutandika okulaba nti mukola ebyo ebigoba abasajja. Tinatolo Majega muzzukulu wa Kayira Kantu. Wetuli omwana agambye nti abaana bano balega embona z'emitwe mbu balowooza mbu nno omuntu gwe bayimba abaagala nnyo kyokka mbu tabaliiko era nti abakozesa bakozese. Katweyongereyo ng'onyimbisa emmere mbere 2 weeks nga ndi mu kuyimba n'emmere gye ndya simanya ani agifumbye. Thereafter bw'obanga basobodde okutta abasirikale 225 ne bataanawo singako wadde n'omu. Gwe aliye Kyankwanza Yusuf aliye South Africa atubira okudde Uganda, are you safe? If the country Uganda lost almost 225 armed officers in Sudan and the government didn't come out to announce, are you safe? Omanyi balaba nnyo ku social media nga mulumba abasoga nti abasoga balina emputtu simwe bategerera ku myaka 45 kye bayita omusoga ina resilience. Soga tomayega muteka bintu bya kisiba gambe kate ffe kimbadde muvuma bali abasoga kye mulina okweyita omusoga tomalaga muteka mu such nonsense tubimuteekamu. Omusoga kali resilience ke kalina ako kamugati kamputtu kabaka kakumala kwetegeeza tamala gakkiriza kintu era okukisaawe entebe badde bayina okukola olutalo singa badde basoga. Omutwale Kyankwanze agamba ndobye bbe sina gyendaga nene onkwata nvudde mu nyinongo ati kati yingi nze mutandika okwetegereza statements zemukola ku social media nga mwerifaringako statement ena gikola naye evvuunukira luddawo okuteerera mu mbeera yayo entuufu. Abasinga bali basoga tosobola balinyisa lule batwala Kyankwanzi nno tosobola ekyo bali bajja kikuba wansi bakiyo wansi bakiteeke wansi. Musoga avudde South Africa mukubona baloga mutwala Kyankwanzi akabe ndogi ekyo bali bajja kiteeka wansi nezine gule mwali ng'omutwala musoga. Mutandika okwetegereza statement zimukola muzeekolako nga temumanyi indirectly. Ako resilience k'omusoga kemugamba omusoga wambu si mputumu kuba tayagala nno omusoga omugamba ekinaga bendobye lwaki aloba kubanga ayagala kusooka kwetegereza ky'omugabo bakyagenda okukola era bwala tekina makulu takuddiraga no mweche mweyitambo mbusime bategera no balina resilience bakesigaliza.
ne bwe bakujja South Africa ne babalinyisa mwenna 10 tekuli wadde ekyanzi nga mututwala luddawa ani agenda kukuba essasi mukusooka ekigambo kyabadde repatriation back to Uganda, to your home. Repatriation. Bakujja gye bakujja mu ntamu bakutodde mu Uganda mu nsi yo makaago. Ne bali olumala okujja gye bakujja bakutte ne bakidnappinga ne bakutwala ekyankwanzi. What was their mission? Chankwanzi was the part of repatriation movement over. Baganda mwatuuka mutya wano. Mwatuuka mutya wano Abaganda obutasobola kubuuza kibuuzo mututwala wa. Muli mu kuttaka lya bajjajja mukobasirwaliza. Kuttaka lya bajjajja ne bakujja ku kisaawe Entebbe ku ntebe za Mugula. Ne bakutwala ku nsalo ya Buganda ne Bunyolo. Ne bakuyimbisa ffe tuli embaata nti tumanyi kubala tubalanga tuddamu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ne bakuza ABCDEF ng'oyimba nenga bw'ova ngenda kuwulira mwana ayimba ebintu bye mu myaka gyo. Wano bulijjo mbasomesa ne bugamba nti bw'oba ogenda kukola kye tuyita agreement oba endagaano ne bw'obanga olira oyawo omugamba asooka akusomera ekiwandiiko naawe kennyini empapula ezakujja sooka ozisomewo mwabaddemu ekintu kino bakye bayita ogenda okutwala ekyangwa tekyabaddemu musebe takwagalanga or their main intention is to eliminate to reduce Baganda abafunye in numbers. Abasajja bali mu offices abaseka agona Aganda n'agafiire kabigende bifiire ekigere bifiire ekyankwa bali mu kuseka. Sisobola n'okuzanya voice note z'abantu abampa information sisobola bali mu kubaseka abasajja Abanyarwanda bali mu kuseka buli office wonna bali mu kuseka bakuba bukule bagamba kye twagalizanga embazzi kibuyaga asudde tuba tusize twatubaagala naye waliwo abalemeddeko. Bali mu kusabaga nti bano we twatubagala we wano. Mumwina kye mutamanyi kankibanyonyole. Wetuli naye nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo akutematemedde olugendo lwa struggle n'abo nga omukulembeze bw'azze alutambuliramu n'abazze nga bagoberera na biki ebisobodde okubaawo. Olaba ne Yesu yava mu ggule wa kitaawe awali buli kimu kyonna ekimasamasa n'okwesiima kw'ensi eno najja ku nsi mu struggle y'okununula abantu abaali babulidde mu bikolobero n'ebikolwa by'ensi eno ebibi. Yesu Kristo naye kennyini nnyini yava mu matiribona najja mu struggle y'okulwanirira abantu abaali boonoonese. Yesu Kristo yennyini nnyini yayina abagoberezi be 14 nga mwe muli ba Pawulo, ba Luka, ba Peter, ba Matayo baani n'abalala nga bwe mubamanyi. Naye ssebo nabo baali bawakana. Nga Yesu abagamba tugende Tarasiiso ono ng'agamba tugende sinagogo ono nga mugamba Yesu tugende egindi. Oba okitegeera? Nabo baawakana era tebaamukiririzaamu. Ate n'okumulyamu olukwe abamu baamulyamu n'olukwe ne bamutunda nga mwe muli Peetero. Okitegeera? Abamu baamwewakana, abamu baamukonjera, abamu baamuwaayo. Abayigirizwa be bennyini like abagoberezi be bennyini abaali bamugoberera abaali mu struggle y'emu ey'okununula ki abantu. Okitegedde?
Yesu kenyini yeye yaliko mu struggle yemu. Era yava mu matiribona agaali gajjudde mooli najja okununula abantu abaali babuze mu busibe. Era yalina abantu abaali bamuyambako be bayigirizwa be 12 be yali nabo mu struggle. Sebo nabo baawakananga baakubanga empaka. Omu ng'amugamba tuyite ku lweno lwe tujja okutuuka, omulala ng'agamba tetugenda tuyite ku lweno lwe tujja okutuuka. Okitegeera. Era abamu ku abo abayigirizwa abaali bamukkirizamu abaali bamugoberera be yalaalwana nabo okuwangula olutalo oba okununula abantu baamulyamu olukwe munnange baamutunda. Abamu baamwegaana, abamu baamuwakanya, abalala baamwawukanako. Era Yesu Kristo yakomekerera afudde bw'omu. Oba okitegeera? Naye ate mu kufa kwe kwakola ki? Kwe kwanunula abantu be yarazze okununula struggle gye yalimu yakomekerera na kufaako. Kwe kwali okuzuukirako abantu be yalaze okununula n'abanunula. Kati olaba abaana bawakanya Kyagulanyi. Olaba bannayuganda muddamu Kyagulanyi ne mumuddamu. Nga yabagamba nga tukwate lino. Ne mugaana ne mugamba tukwate liri. Nabagamba banne tukole kino nti tukole kino kye kinaatutuusa. Kati ssaawa zino mumujjonkera. Ssaawa zino mumwewakana. Kikyataakola. Tiyagaasa owuwe yamulya. Amasasi agage yagalya. Enfuufe ye yagirya. Emiggo egije yagirya. Mweja mwe mugiryako ddi. Tiyagaasa owa mwe mumulyako ddi. Amasasi mugalyako ddi. Emiggo mugiryako ddi. Enfuufu mugiryako ddi. Olaba Yesu yajja okubanunula mwamwegaana. Leero ate Kyagulanyi omwana w'omuntu. Nze bannayuganda munsanyula baddiya. Amaanyi ogajjawo agajjonkera Kyagulanyi. Like nga weeyita nti oli mwana wa nkyukakyuka. Amaanyi ogajjawo agajjonkera omusajja oyo. You people put respect on that man. Mumuteekako ekitiibwa. Like put some respect on his name. Temukigezanga nako yadde okuyisa erinnya ly'omusajja oyo mu kamwa kamu. Gwe nga tonnaba kutuula n'otandika kusonga ngalo mu bantu. What have you done? Gwaga amagezi amalungi ennyo ako g'otuwaaga ekitala agajjudde mooli. Gwe lwaki totuyambako n'ogakola? Ne gabaako kye gatugattako. Bw'oba olaba nga kale ye avuzeeko kyavuze akomye. Kubanga ne Yesu naye bwe yalwana kyalwanyeko alina we yakoma. Ebisigadde n'abirekera abayigirizwa be ne bongerayo enjiri n'ebitabo ne bawandiika. Kati naye bw'aba yalwanyeko n'akomaawo, kati nammwe mutandikire we yakomye baddiya. Mumukyali ba struggle mmwe oba mulina gwe mukolera. Kyagulanyi tabagambangako nti tuli kibiina kya byabufuzi, yabagamba tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. Kati ebigambo byonna bye yeeyogera muba temulina yadde otugezi otutonotono otubibi otubikwata. Ngera nakati mukyali awo mukyakuba empawa temumanyi wa watuufu we mugwa. Era Kyagulanyi bwe yali atambula yakwata national flag, teyakwata NUP symbol nga ye flag ye umbrella. Teyakwata umbrella, yakwata national flag. Ekyali kitegeeza nti bannayuganda si ba NUP. Kati gwe amagezi amatono ogajjawo agagamba nti NUP teyina kiddako, simanya NUP biki. Kyagulanyi yabagambako nti NUP yegenda okununula Uganda. Singa yali amanyi nti NUP yegenda okununula Uganda yalitambudde akutte like umbrella, kubanga ke kabonero ka NUP. Yatambula akutte flaga y'eggwanga Uganda ng'alaga nti bannayuganda mwe mugenda okununula Uganda so si NUP. Bannaye mutubalemu amagezi. Mwerabira mangu bantu mmwe. Some of us we are on vacation naye tulabira ddala nga mututamye mutusinye baddiya. Mutusinye bamikwano, mutusinye mweberere temututama. Nga temunnaba kuvaayo ne musabukana n'omugambo. Kyagulanyi yabagambako nti NUP yegenda okujja ku gavumenti eyo. Era bwe yali atambula yayitanga abawagizi ba NUP, yayitanga bannakibiina kya NUP, yayitanga like aba registering nga ba NUP members oba yayitanga bannayuganda. Kwegamba mmwe temwawula ekikambaga wakati w'eppeera n'entula. Bannaye mukozese kutuwonga otutono twe mulina.
omusajja abafutubaddeko nnyo obwongo ne bubagwamu mu mitwe sitoole ki bane ye muswaza. You people muswaza, you better leave that man to be. Leave him to be because you have disappointed him. You don't have any moral authority. Okwata erinnya lye ne muliteeka mu bumwa bwammwe obwo bwe mutanaaba baddiya. Put respect on that man. Put respect on his name. Kubanga toyina yadde olukusa, you don't have any moral authority. Okwata erinnya lyoyo omusajja n'oluyisa mu kamwako. Tolina mu kifo kiteekeddwa na kumwogerako. Because he has done everything. But what have you done, you, the criticizers? The only thing you know is criticizing. But you can't do anything for yourselves. Baddiya temutuwunyirira mutuleke namu. Ku NCK TV teweerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking. Ebisigadde tukomawo nabyo tuvaawo.